الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أوتلا كل تيم بقعد لبيك إسلام ميديا الله سبحانه وتعالى شدي أنا من القرآن منون دمينش إذا نبقى صلى الله عليه وسلم يتوجره نتيو كمان يشتانغار العلم نور knowledge is light atete wali wekigonza bulamu nga kumanya tewali wekikalubya bulamu nga kuwangalira mu bulamu nga tomanyi. Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti tewaliwo kizikiza muddu kyayinza kuwangaliza mu bulamu bwe ng'okuwangala nga tomanyi, okozesebwa ensobi nnyingi oba naawe kennyini n'ogwa mu nsobi nnyingi. Kyobalaba nti omuntu atamanyi naye nga mujjumbize kibeera kitale ekisalisa sayidi zebbiri, ye kennyini tabbu n'abamukoppako bayinza okugwa mu mitawaana mingi. Ensonga eri mu ggwanga olwaleero misolo, gavumenti egamba kino, abasuubuzi bagamba kino, abatuuze bagamba kino. Netugamba nti nedda wano ku lutimbe gadde Labbaika Islam Media tutambula n'ensonga ezikwata ku bantu ku sayidi y'edduniya ne sayidi y'eddiini. Ndiine mukadde waffe Salimu ng'ono olwaleero kimuleesezza wano ku Labbaika kunnyonnyola. Abamu mulowooza nti Ifrisi muntu, abamu bamanyi n'okumanya nti Ifrisi musolo. Nina gwe nasinkana n'agamba nti omusolo gwa Ifrisi gutabuse, n'agamba nti era bandimusabye emisolo emirala gyonna naye tebatamusaba musolo gwa Ifrisi. Nenga nti nakino nina kiri mu bantu kiri downtown awo kitokota. Ifrisi amanya geerinaawo mangi. Mr. Salim, nja kusaba osooka obuuze ku batula ku lutimbe gaggadde. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Seka, Naam. Ifrisi kyeki? Musolo, Ifrisi muntu, kitongole, sistimu, nkola, Ifrisi kyeki? Abatulaba ku lutimbe gaggadde nga Imam watandise nga tugamba nti obutamanya bukozesa ensobi, ate emabega w'okukola ensobi ate era nolwekanga nga ate gwafiirwa. Ekitongole URA kyakeera ku makya mu 2021 nekigezaako okulaba engeri gye kinaatambuzaamu eby'emisolo okutwaliza awamu mu bakitunzi, mu bakozi abakola ebintu ebiwedde betwandiyise ba manufacturers, ba retailers ne ba suppliers. We baleeta ekigambo Ifrisi kiri kigambo kirina ebigambo mu kyo kyennyini era nga kyo bwe nkiteeka mu Luganda kitegeeza lisiiti egenda okuweebwa ng'omaze okugula ebintu naye ng'ekitongole URA ekitegedde nti bakuguzizza n'akuguzizza naye asigazzaako lisiiti. Mu Luzungu kye bayita system. Bangi twemulugunya ne tunyiiga, baleese omusolo omupya, bakoze kino bakoze kiri, naye nga ga amazima omuntu abadde mu byembalirira by'ensimbi ye bw'omubuuza ekigambo Ifrisi ajja kugamba eringa accounting software, naye wabula eno software ya gavumenti keva mu kitongole kya Uganda Revenue Authority. Abantu okkeera ku makya ne beemulugunya baali batuufu olw'okubanga nti abakulu bano tebaatwala budde kuvaayo kukola risaaki emala na kuvaayo ku sensitizing abantu kiki Ifrisi kyetegeeza. Nti ate mu corporate world ne mu manufacturing world ne ba large suppliers abalina VAT, value added tax, kyabanguyira okutegeera lwa nsonga kyali kigenda bayamba okumanya ebintu byabwe engeri gye bifulumyemu, ebintu bye bayinawo, ebintu bye batunze n'ebintu bye basuubira okukola ki oteeka mu sitooku. Kati ate bwe tudda ku musuubuzi ow'eno waffe owa wansi
ye teyafuna budde teyafuna budde oba mukisa gutegeera ifulisi kyeki kyova olaba empiranya yajja n'ebeerawo awo. So omuntu ono atulaba in a nutshell ategeere nti ifulisi si musolo wabula system eva mu URA eyajja okugonza receipting process. Yes. Nti otunze osigazzaako ne gw'oguzizza asigazzaako kyangwire URA okumanya omusolo gw'okutunda kuno kw'otunze gubadde musolo ki wabula si musolo mupya. Kati ate mu kutafutaawo kw'otafudde ate oleseeyo nti fe ababiri tugenda funako kopi naye ne URA egenda tegeera nti otunze. Be bantu basatu. So kitegeeza tugiyitenga surveillance system ya URA mu kutunda kwaffe. Saagala kugamba nti surveillance wabula tukitwale nti monitoring activity. Kubanga tunagenda mu surveillance wawayo obuwayiro bwe baba bamenye ng'ekitongole. Anti ndabanga omuntu addeko kamera ku kutunda kwange n'okugula. Gwe nguzeeko eri waba ali ku ifris system eyo. Nange eno gye ntundira nga ndi ku system eyo. Ndabanga abantu addeko gundi. Ate twagala nnyo kutumanya nnyo. Kubanga ensi gye tulimu kwanza bwe nalaba awaleeta obuzibu Mr. Salim mwenga abakugu mujja tubuulira. Ndabanga ekitukubya ifris eno okusingira ddala mwine ebintu wakati mu mbeera gye mwakuliyetinga mwabali mu byenfuna ne unfairness ejjira mu administration y'ebintu nga bitubira bitambula mu ggwanga nti naffe tulina bye tukuliyetingawo eno wansi ebituyisaawo ku mbeera gye bataddewo. Kubanga mazima gali nti we shall not be blind to the fact that embeera eriwo eridizimu. We are living in a miserable economic situation. So bw'onteekako system egenda okumonitaringa wonna ntunda ntya ngula ntya nkola ntya ndabanga ate system eno yongera kunyigirizibwa. Kati emabegakaawo system eno ngejja mu Uganda yali system eno ebaddeko mu nsi endala etandikidde wano Kenya gyeri ba neighboring company naye nga saawulire bwegugungo anti kati obuzibu bwe tulina wano mu Uganda buli bumu naye tolumba nnyo gavumenti ojja kugazawo mukutu gwaffe. Nedda obuzibu bwe tulina mu Uganda buli bumu era sirumba gavumenti. Bantu bangi balina obusungu olw'ebikolwa bye baba basuubira gavumenti obakolera ne batabikola ne bitavaayo nga bye babyagala. Obusungu ne babuteeka mu kifo ekikyamu ne babuteeka mu kifo ekikyamu ekituufu kyokola ekituufu. Kubanga kati wenjogerera omukulembeze w'eggwanga tabadde mu ggwanga just weekend ewedde emabega era yayogerako ku nsonga nti World Bank yatuteekako akazito olwokubanga ffe ng'eggwanga twagaana ki ebisiyaga. Kati bwe tubigaana naye atuula wansi abuuza bannanga ababalirizi b'ebitabo abamanaginga ssente za Uganda tukoze tutya? The country must survive. Yes. Kati at the end of surviving ku misolo. Kubanga tewaliyo economy ejja ku surviving nga tetwatera ku misolo. Yes. Lwakubanga enteekateeka y'okutambuza omusolo ogwo nti kugenda kukola kino oluusi bigenda ne biwetamu. So problem eri administrative. Eyinza okuba eri administrative. Emisolo kyegikola gyegirina okukola we wava obuzibu frustration weva naye problem teri mu misolo. Teri misolo kubanga omukulembeze we yarajja mu ggwanga ng'amaze olwana olutalo alina emisolo gye yajjajjawo nga gyali ginyigiriza abantu. Anti ffe sayidi eno tugamba nti egyali gitunyigiriza gyavaawo naye ate egyali placing egyavaawo ate ofundako n'egyavaawo. Waliwo omusajja yaŋŋamba nti bajjewo ifuriisi batandika okutugoba omusolo gw'omutwe. Kati omanyi buli nkulaakulana ejja n'ekirungi n'ekibi. Naye kati tugezeeko okulaba ekirungi ekiri mu ifris nti awenjagala Mr. Salim awenjagala actually let us put the government outside this. Yes. Tujjemu ne URA n'obusungu na biki njagala onnyambira omusiraamu ono araninga business ye wano mu Kikuubo araninga business ku NASA oluusi nga
ku VAT system kwali oba taliiko naye nga kakatibwako okukozesa ifuli system eno kakati ekirungi ekiriwo agyembulesinza atya okugiyingiza mu bulamu bwe gwe oli ku ifulisi kwetuli ensonga zitambula bulungi zitambulira ddala bulungi era mulaba bano abekalakasa olwa ifulisi nemugaa nti bwekalakasiza ki anti butamanya kiri kyewatandise nakyo butamanya ensonga lwaki VAT yajja mu Uganda era ne batagetinga omuntu ali wakati wa miliyoni 10 ku 150 ifulisi eno weebezze egenda kuyamba gwe azanyira mu ssente za wakati za miliyoni 10-15 n'okwambuka waggulu. So kati nze atunda eno wansi ali mu buwunga business miliyoni 5 miliyoni 10 ifulisi sina wenkwatirako erina weekwatirako system eyo baagikola nga tesosodde ani munene ani mutono wabula kuyambako URA naawe okuyamba engeri gyojja okubalirira ebintu by'omu mwezi guweddeko kubanga system eyo okumanyanga system eyo nnungi erina ne paati w'osobola okukolera invoice nga terimu musolo togenda kukyayisa bantu labbayika kogambye ako nti okumanya system eno nnungi kati waliyo abakola bakulitimbe gaggadde nga baganta batuleetedde ProURA okutwaliza awamu nyayo tubeere nga tuli ku lupapula lwerumu nti system eno bw'ogiggulawo n'otandika ogikozesa ejja kugamba ekintu ky'ogenda ottunda tukiwe erinnya oba product code bw'ona amala okissaamu otekeko ssente ze wakisuubudde nga zirimu n'omusolo ate bw'ona amala ogambe nti nasuubudde ebintu 10 era nakyo kisavinge mu system kati bw'ona atuuka ottunda kijja kwanguyira nti ojja genda ate oddemu signing in ogende ku mukutu gwa ifulisi oba gwa URA omala oteekemu nti ngenda tunda ebintu byange 10 biri bye naguze ku ssente bwe ziti nejjukira mbu ssente z'ogenda okussaamu ze ssente ezizo mwe mulina amagobago n'omusolo olwedde wabitaddeyo dda z'ogenda okuwa gavumenti wazitaddeko dda gwe ze waguze wazitaddemu dda mu system nti yazirabye nti okay amakanzu katukuze example y'amakanzu kati baseka mumanyi nnyo okutambula nebagenda ne mudda n'amakanzu amakanzu gatadde mu dduuka ositokiza amakanzu go 10 mu system ekanzu najiguze nasasudde kino yaguledde mu mitwalo 5 n'ekitundu oba mitwalo 5 emitwalo 5 ejo omusolo gwabadde gwa ssente bweziti n'ogugattako bw'omala ogugattako n'ogamba nina amakanzu gange 10 nagaguze ssente bweziti kati wali mu URA bino bye bandize ne bakusaba ebitabo leeta ebitabo wagula ki tebigenda baawo ogibawadde bo bagenda kusindikira busindikizi bw'onaakola returns at the end of the month ng'osasula oba wakusasula oba gw'obanja tugenda tuukawo wanyuma bwegambira nti system eno simbi wabula butagitegeera butegeezi kubanga abatula ku lutimbe gaggadde amazima gali nti nina ekintu kyezze neetegereza okikonyeeko wano mu bigambo nti olwa frustration gye tulina in terms of administration ya ssente zivudde mu musolo ne bye tu-expectinga omusolo ogw'okukola bye tutalabako ate ne tujja ne tuwulira n'engabana ya ssente negenda mu maaso because saagala yadde tuli ku platform ya busiraamu nga bwe nakugambye nti saagala tubeere blind tubikkirire nti amazima gali nti actually nakizudde nti we must go back and look at the environment gye tusasuliramu emisolo kubanga erabika yetuleetedde okuba ifulisi n'abamu abasinga okuba ifulisi tebannagendako ku ifulisi tebakimanyi nakyeki nti kubanga osanga oli agamba nti omusolo gwa ifulisi ogwo waliwo neyalowooza nti muntu oba mukozi wa gavumenti kati kyobadde ojjayo wano obadde ojjayo bulungi nti omuntu asuubudde system egenda kumwanguyiriza instead of ogenda opurchasing oprocuring system management system yo gavumenti ekuteereddewo system online enakwanguyiza kati nayo
eve mu kusika omugwa nawe nti ate kati leeta fayiro kati ate leeta lisiiti bodita bafuke bodita bafuke bodita wabula system eno lutumala okusama amakanzu gaffe 10 ago twagaguze we sente bweziti yeja kubisama etegere sente meka zoyina okola ki zoyina mu stoko n'ebintu kati bwe tuvaawo nti se kasalimaze haji njagala y'amakanzu 2 kati gwe ngogambe kabuli kanzu wema nagisuubudde 5 ne tugattako akenda ak'omusolo nchina ali mu system wali mu system wali china kati gwe ngogamba kati kanzu ngenda gimuguza meka 8,000 ngoziteekamu wali bonaziteekamu wali 8,000 kati yo system egenda kubala backward emale kulaga nti mu 8,000 omusolo guli 8,000 guli sente bweziti. Okay. Kati kiri kyobadde ogamba system eno weberera erina ebirungi byayo n'ebibi byayo naye mu birungi byayo erina ekwanguyiza okumanya omusolo gwoteekeddwa gwolina oteekeddwa sasula nga omwezi guweddeko kubanga ekikola electronically nti okay yatunze bwati stock yasigaddewo bwati zino sente zayino sasula kati ate erudda nja kunenyamuko abakulu abakulembera ekitongole ekyo lwansonga nti mileage eyalina okutambula ng'ennyonnyola abantu ekintu ekyo n'engeri gye bakikwatamu wawulira ab'omu kikubo nti bateeka abantu wano wabweru bababuza lisiiti bateeka abantu wawawa ebyo kyekiri ku street zaffe bibaddewo naye ng'ate muntegeere yandibadde entuufu nali njogera kuno URA omu actually Katonda bw'anansaasira nja kuleetako wano commission wa URA naam inshallah ajja kukula bayika wano abeereko n'ebintu byanyonyola ku musolo kubanga bwe nali njogerako n'omu ku bakozi ba URA ku nsonga zino ez'omusolo wetubeeredde mu strike ye kye yali agamba nti no mileage gwoyogerako nti tebaakola kimala in terms of sensitization in terms of reach out in terms of mobilization okubantu okutegeera ekintu kino yagamba nti nedda. When you look at the budget they have invested mu enlightening abantu about system eno n'emisolo okutwaliza awamu ejja kwewuunyisa. But the problem with Ugandans bo bagamba eryemu they do not have the knowledge and they are not willing to acquire that knowledge. But they are ready and more than ready to complain about systems zino eziteereddwawo. Yampa example nagamba nti tugenda kujja ku kizimbe Magoba Arcade URA egenda kujja neranga mu kizindalo ne kiyitamu mu kizimbe ndi banayincha kusawa bweziti aba URA bagenda kusomesa ifrisi mu tent eri wali nagamba nti wesanga nga abazze mu kizimbe kuva mu kizimbe beba China beba Yindi beba zo kusoma era nagamba nti omusolo gwolaba ifrisi oba taxation gundi ya Uganda police omuyindi omuchina yagera ayinane category ndala y'abantu ya Uganda corporate world toyinza kubasanga nga bali mu kerere eyo kubanga bwe bajja ne batole ne bakola ki ne basoma ne babuuza the necessary questions ne bawa feedback eno nezibwayo neteekebwa mu policies ezikolebwa ku musolo nayo no muna Uganda tali willing kujja kusoma bo bagamba bataddewo sente nyingi gobadde ogamba nti bongeremu ku kasente omuntu ono bamulumbe bagamba nti sali mutolina gy'olaga leero sali mogenda kusoma ifurisi ensonga yandibadde enkulu yandibadde bweti lunaku ki budde ki programu ki gy'otaddewo okusomesa ifurisi eyo nsonga nkulu nnyo. Tuyina radio wano ng'essaawa zaazo okuziwuliriza zirina peak hours ne bu programu bubeera wakati abateekawo buli wemula. Tuyina TV nga tusobola okugamba nti tuve ku government television companies tugende mu ba private batuwe mileage tukole sensitization amawulire abantu tuli ku shows za music kati ennaku zo tulina ekintu kimu enjawukana mu nuupu. Kati wetuba twagala otutereeza ekintu kino nti n'omuntu wa wansi oba mufuna mpola akitegeere tulina okiwa obudde tutegeere entegeera yaabwe endowooza yaabwe batukwatire ku peesi yaffe kubanga batwagazise baagala tukole batukwatire ku peesi yaffe basitadinge environment nabutya bwe bayinza okwengeginga environment kubanga kati
kati obuzibu ekitongole kye bulina kiri kimu abantu be balina bali lant bantu bategeevu basoma kati omuntu omutegeevu omutwale ku mutaasa kafeero omugambe atandika okusomesa omwana eyanywedde enjaga gy'olweggulo tanna kyeyalidde enjala emuluma ayagala tunda essimu emu adduka agiyiribe akomewo ate gwe omugamba akole iflis. Bino ebintu byagala okubeera nga demographic location y'ekintu kye mugenda okukola mukimapinga bulungi bwe mutakimapinga ne mukizoninga oba ne mukisegmentinga nti nno kirasi y'abantu bwe bati tujja kukola workshop era workshop zaaliwo nali ngenzeko mu workshop emu ya iflis nali ngenzeko mu workshop emu nga ya NSSF naye ng'ate nkulayirira abasajja b'omu bikuubo ba businessmen bantunda spare bati tagenda bba na budde bujja mu workshop eyo naye gw'ogamba nti ogenda kukwata mukalakaasa ojja oleeta ettente ogiteeke wali wansi w'amagoba oba wansi wa mutaasa nti mujje musome. That is wrong. Ekyo kikyamu. Kati gwe otugamba nti tetujja kufuna budde bugenda mu workshop batulimbe ku kizimbe ogamba nti it's wrong. Anti kati essaawa zakulumbiddemu mu kizimbe nti agenda kukusomesa ogenda lekani mu dduuka. Ati Mr. Salim olinga ogamba nti abantu bano batulage tulumba mu mayumba gaffe ku breakfast. Bakole program ng'egenda kumapinga ntegeera y'abantu n'ebitundu by'abantu bye bawangaaliramu. Etegeeza nti waliwo ebitundu gwe byogamba nti byo ifurisi basooke balindeko. System bantu gibanyonyola gitegeera. Ati abantu tebali willing kujja kugiwuliriza. Anti uwulirizaako they are frustrated. You have a frustrated ensonga lwaki omuntu ali frustrated ye okuva we yawulira ekigambo ifurisi yabala nti musolo. Mukwate obudde mugende nga mufuna abantu muba mapping musobola n'ogenda flow by flow. Sekagamba aba government flow by flow ndi omu kubanyigiriziddwa flow by flow. Ekizimbe mutaasa kirina flow meka. Bwe tuba tugambye mbu tugenda tulumbe buli dduuka ku dduuka mabirizi alina flow meka. Bino ebintu tubiteekemu okutegeeza omuntu yeegomba ekintu ekiriwo ng'ate akitegeera. Kati nze oŋŋambe ngenda kujja ku workshop I'll sit down kebere kalenda yange wemba tenfevalinga nja genda ku Zoom kubanga Zoom zibaawo ekitali ku bantu beeri wansi. Ndabye nnyo obuntu ku TikTok okwo naye sinagwako ku kantu ka video ka TikTok nga kasomesa ifurisi. Kyo kituufu. Ndabako nnyo nnyimba z'abaana abaana kwepiica. Naye ate ogenda ku YouTube platform yaabwe ejjudde okusomesa kwaki kwa ifurisi. Ati gwoyogedde ogambye tubapinge. Anti kati kyekiri kyenkunyonyola nti si nti buli omu alina kompyuta gy'anasaako system eyo. Si nti buli omu anaategeera oluzungu olujjudde awo. Tugambye Mwami Salimu njagala tubeera at the same page. Tugambye the biggest problem we have is the knowledge gap. The knowledge gap. The system is okay. The system gwagikozesezzaako n'emigaso gy'ogirabyemu ogamba nti it was even long overdue to have such in place. There is a knowledge gap. Now we are looking at how kubakati kirizagana as a population for to naswaha for to advising the other elite group that rules that sets the policies. Bwetutuula wano katuli mu kuwa magezi nti knowledge gap eno eriwo gwe tunagamba nti tugenda kati nga ffe labayika wetukoze olwaleero tukuleese kubanga tufiiringa nti ng'abalabayika ng'abantu abali mu media tukakatibwako okuyamba omusiraamu ono kubanga we baggala amaduuka abasiraamu baffe bakosebwa baganda baffe bakosebwa. Tetwagala kino kiddemu kubeerawo olw'obutamanya ne tukuleeta onyonyole ku ifurisi system eno. Bwe tugamba nti obuzibu bwe buli knowledge gap n'ogamba information gyeri ku YouTube we well very know tukimanyi bulungi nnyo attitude y'abantu towards ebintu ebigasa okubiwa obudde okubituulako okubisoma ntono. Tubazudde nti abantu bano kati ba TikTok nnyo kubanga today
ye platform eriwo eyanguyirwa buli omu mugagga mwavu yasoma teyasoma data wa 10 nga ngenda ku TikTok oba kitegeera naam tugenze tutya kubanga nze nkugambye nti nze ndi ku TikTok naye I really get your videos even of short videos nga boogera ku Ifris. I've not seen any anti kati already obuzibonabona bwatandika nti mufuna mpola oba omuntu wa wansi yes sigamba mbu talina knowledge ya Ifris wabula okumunyonyola kiki kitegeeza is the gap in between nani agenda okimunyonyola ebiseera ebisinga nti omuntu yenna agenda okukola ekintu kyonna asooka kukola research kunoonyereza kola feasibility study nti kintu kyengendo oleeta kigenda kukola kitya ate era kibola baba mu research balina ekyo kibayita questionnaire nti ojajjiwa abantu bangi bakwanukule olabe engeri gy'onaakola ki even interview some oba oli mu sampling ne system n'ogiteekayo bw'ostudinga saagala kugamba nti nkuba URA naye waliwo ekitongole ekyatwala obudde ne kyebuuza ku bantu kyetukola kituufu si kituufu ne kyenvolvingamu ba partners abali mu kintu ekyo kyennyini nti era kampuni yange ne munnange twafuna omukisa nti twa of piloting project eyo gye bayita government procurement system EGP electronic government procurement system nti ekitongole ekyo kyatwala obudde ne kigenda nga kinoonya abakulira kampuni ezo ne kibatuuzanga mu workshop ne kibawo obudde ne kisindika abaana ne bajja ne bakebera kino kyekiganye wano tukozeewo tutya wano tutereezezaawo tutya kati ate URA ekyetaakola bwe buzibu bwerimu kati nekisula ku business ekintu yakireeta nekireeta mu economy etteeka ne liyita nekituula kati ekyalesa akasambatuko kano nti bazzeeyo okugamba nti banyonyole abantu nga bano bamaze kwekalakaasa they did not involve these business people the small scaled business people were not involved ate nga beba majority kuba nze kyemmanyiko ekitono nkiwa kampuni nyingi zakirabye bubi era abamu bagambye tetujja sobola kukolera mu economy wet lwabo tategeera system kikyekola na bulungi ki buli mu system gwe abadde agenda osasula auditor mbadde yakubalira ebitabo akola ekibiki system wane badde egenda kukendeezaako ku buvunaanyizibwa bwa auditor gwe naawe mwenyini nanyini system ekuinvolving gwe mwenyini weefayilingire omwezi guweddeko ng'ate osobola okuddayo n'okebera kikyenninawo ekisigadde kyekiweddewo okay. ensonga z'emisolo mu Uganda frustration y'abantu towards policies zino ez'emisolo tujja kujja discussing ensonga zino in depth kubanga amazima gali nti tetuyinza kubuusa nsonga eno maaso taxation policies zennyini kubanga mu bimu abasuubuzi bye baleeta bagamba nti ne unfairness mu musolo naye esusse ne batakoma kuleeta unfairness mu musolo ne bagamba nti n'application yennyini ey'amateeka ku misolo erimu socialism okwekubira side ne side tukoze ensonga zezimu naye Salimu ayiseewo ze bankabye kyokka nga ndi well versed bulungi nnyo ne Salimu byakola naye mulaba Salimu athrivinga nze buli lunaku siva ku headquarter za URA ku kyemisolo those issues then n'ensonga gye tujja okujja tukooneko tujja kwongera okugaziya ku Ifris eno era nja kusaba management ya Labaika nti ku lunaku oluddako inshallah mu episode eddako ojja otulageko even physically wano system eyo butya omuntu bwagikozesa omuntu twongere okumuyamba tuli wamu then tutuneko ne ku misolo kubanga
kukimu abantu kye bakomplainingako ennyo ye quadruple taxation tebagita even double taxation bagita quadruple taxation nti one product egenze erandaga nti egattibwamu omusolo bagijjeeko emisolo ena ogwo okutuuka okugiwa final user bakugjeeko emisolo egyo otuteekululire musolo kina baani bagusasula balina capital base eranging from what to what jabaffe buli omu asasula pe as you earn buli omu asasula value added tax buli omu oba ntegereka kubanga otuyambye nnyo n'otugamba nti ifrisi eno etunulidde wonna ekavaniza scope yonna mufuna mpola nowa bizinesi ennene emuyambeko okuorganizinga bizinesi ye URA yanguirwe emirimu gyayo naawe oyanguirwe enkolaganayo wakati we ne gavumenti n'okusasula omusolo tujja kuyingirako mu ifrisi munda tulabe butya bwekola okikonyeeko naye we shall go into deeper into that then tunulire n'ebika by'emisolo bino ebiriwo tunulire ne taxation policies eziriwo kubanga omugwe nali njogera naye waliwo yaŋŋamba nti no musindika abantu mu parliament abasobola okudiscussinga policies because once policies kazava mu parliament executive nezisaako omukono fe omulimu ogwaffe gwa kuimplementinga we are implementing policies eziyisiddwa parliament so we are not URA is not the problem is the people that you sent to parliament baba discussing the issues zammwe nabo ne batakomawo eno mbatuuze ku policies zino zebagenda okukola so that gap otujja okudivinga ngu program ejja inshallah mpaka closing remark yo eri abatulaba ku lutimbe gaggadde abatulaba ku lutimbe gaggadde kula Baika Media mbasaba n'obuwombeefu nti okunoonyereza n'okumanya kiwonya bingi ate era kiyamba tutandika okubeera involved mu bintu ebiba bizze si wabula kugendera ku bantu bangi bye boogedde kubanga ennaku ze twamala nga tusibyewo fine government yafiirwa ssente ninaffe ng'abapangisa ezo ennaku twazifiirwa nagwe nagamba era landiroad tajja zitusonyiwa government efiirwa ssente government delaying okufuna ssente kubanga yo kyesooka okukola mu mbeera zonna kuteekawo kye twandiise recovery methodology ssente tumaze wiiki namba tetufuna musolo mu bantu bano gwe tugufunye tutya byebituleetedde n'ebizibu bino ebirala bye tulina ntiyo government ekola kye tuyita delayed taxation naye teruzinga tax tejja guluzinga kubanga kati bwe twogerera kati nti ennaku ze twamala nga tetukola twafiirwa yadde government yafiirwa landlord tajja tusonyiwa era n'okutwaliza awamu ne ssente ze tulina osasula omwezi guno gwe twakavaamu emabega yadde tetwakola zo zijja sigala nga zibalibwa ate waliyo ebiri permanent ng'ebitongole nazo tebijja kyuka ate nina gwe nasesaawo nangamba nti mbyogera kuba yangamba nti siri pro government nemugaa nti nze ntegeera nkola I studied the environment kuba yangamba nti atulinda president kubanga namugamba statement eka njogere ku media wano namugamba nti what the president is going to do, the president is going to manage us. But itanga government human resource management. Yes. We are a resort to the government. The president agenda kwogera to manage us. But so inotegera kiri kimu. Nothing is going to change. Paka stanzo mwandu wa URA yangamba nti abantu abasasula omusolo mu Uganda wano. Bali not actually yangamba they are approximately 1 million. Out of the 44 so-called million people, 47, it is only 1 million on the grid abasasula omusolo. So tewaliwo government legenda kujangezeko endeza misolo obeze kujjawo misolo. Wabula kwongera na kunoonya butya bwenyiga abantu badde ku taxation grid badde kusasula omusolo. Kubanga kati wetwogerera government kati yewaniridde okujja ko ina kyenawulidde nti twagenzeko Saudi tufune ku ssente ez'okwewola mu Bawarabu olwokubanga World Bank liri etteeka lye yatuteekako n'obuzito ke yatuteekako tulina kuddukira eri twaddukiddeko mu Bawarabu abalina enzikiriza yemu naffe ku kyebisiyaga nam twaddukiddeko mu Bawarabu naye okutwaliza awamu nga tumaliriza nja kusaba abantu sekinnoomu ffenna tulina smartphones obudde bw'onaamala ng'olaba TikTok gendako ku YouTube
okebereko ko iflis chechi n'enkola yayo kuba balagirira bulungi directions kwezi kubanga buli kimu kwekiri dani ogama nti nno nalebese Kasalimu nga yekalakasa tayakoze nange sijja kukola bana tugalewo bajjewo iflis oyo abadde Mr. Salim ku Labbaika Islam Media songa za musoro tukakasiza ddala nti betwogerako bikwatako gwatwala ku lutimbe gaggadde ajja kudda wano twongera okugaziya mu nsonga zino omusiraamu aliyo zitegere bulungi n'atali tusobole okutambulira mu kumanya omutesitesero omwanjuzi abadde Imam Bilal Kitimbo Uthman Menya Imam Kyamutawazi tusibamu ensimbi baganda baffe aba Labbaika Travels wali ku Kyamutawazi room number 221 abondo bakugumbi kwatagane umura ne hijja genda wensonga zizibeere nga zitambula tukujjukiza nti buli lwa mukaaga okuviira essaawa 3 ez'okumakya okutuusiza ddala ku salaati dhuhuri tubeera mu musomo gwa hijja ku masjidi Kyamutawazi jangu osome ebikwatagana ne hijja otegeere obukulu bw'emikolo egyo osobole okweteekateeka okugenda mu lugendo olwo olutukufu genda wali ku Printers Arcade Nasa Road ekizimbe omwaliro gwa 2 office number U9 baganda bafa Haluk Media Uganda Limited we bali awo okola ku nsonga zo ezikwatagana ne branding indoor ne outdoor genda wali wansi mu downtown ekizimbe Arrow Center olonno ofune baganda bafa bala bike Islamic fashions bakwambaze okuviira ddala ku mwana omuwere okutuusiza ddala ku mukadde mu bbeeyi zonna ezisobokera ddala obulungi ate engoye ennungi engoye empangazi tukujjukiza nti essomero lyaffe Ainu Shams Islamic schools wali obulenzi oba otwala omwana wo mubangule mu nsonga z'eddiini bamukwasaganye ne mu nsonga z'eddunya olonno omwana oyo aveemu ng'anaakugasa mu ekyo kyennyini ky'oyagala tukujjukiza nti wali Najjeera ku kizimbe TNT olabe baganda bafaawo abakyala abakugu mu psychotherapy aba Be Well Therapy opposite Starbex petrol station ojja kuba ofuna bulungi nnyo mubadde balabi balungi era bawuliriza balungi ku mukutu guno Labbaika Islam Media mwekumire ku social handles zaffe zonna genda ku YouTube, TikTok, X, genda ku Instagram, WhatsApp wedeza tukugatte ku WhatsApp yaffe yawamu osobola oteekayo ebibuuzo byo n'okufuna emisomo gino obulungi ennyo Labbaika Islam Media seseetuka okuva wooli mu mbeera y'okumanya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.